Ya tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabi. Kati gwe mukwano gwange abadde tamanyi nga tomanyi kakwanso bwe kafaanana, tebukyalabika ennaku zino ensiko mwe bwabeeranga baagisaawa, naye nga kakwanso ekyo ekikolo kye nkuteeredde ku vidiyo eno ky'olaba awo ke bayita akakwanso, naye kakyali kato tekali ku nsigo. Oyinza okategeerera ennyo ku nsigo naye ebikoola nga w'obiraba. Obutakubuzaabuza ojja kuba okagaayaako ku bikoola ebyo bituŋŋununa oba biwoomereramu. Okakasiza nti kano ke kakwanso kasita oba nga ofunye ekikola ekikafaanana bwe kityo, kasita ebikoola biba nga biwoomerera, oba omaze okumanya nti ke kakwanso kennyini k'oliko. Nabagambye eddagala lyaffe lino ku channel eno tufuna ekikolo kimu lwa nsonga terirabika. Nti bwe tufuna ekikolo kimu kye tuba tukozeemu vidiyo, ngenda kusaba okirabe, okiwandiike oba okinootinga ofune w'okiwandiika oba osooka onoonye ekyo, kubanga nabagambye lino eddagala emirandira gyalyo gye bagatta mu ddagala ly'enziku. Abalina enziku n'eddagala emirandira gyalyo. Kati olina okunootinga nnyo eddagala lino era oliwa obudde, oba oliwandiika ewantu wonna oba osooka onoonye eryo nga bwe nkukolera eddagala eddala ly'oba onooyongeramu, kuba eddagala terikyalabika. Ndakusaba osubscribing osobole olinda ebikola ebiddako mu maaso awo eby'eddagala, obiyiga era obitegeere, omanye ne kyebijjanjaba. Mwebale kugoberera channel yaffe eno.